omwana wo akola ki ku ssimu ku saa 8 ogw'ekiro. Ne bamanyi okuyingira nazo mu buliri gwengoloza yeebase bannange muteekewo amateeka nga essimu fenafena tuzireka wano kati mamulooza ffe tetulina bazadde. Nze nzijukira nga nze olaba ku Mariam High wali we nakulira awo nga muzeeyi alina essimu naye nga ye essimu eyiye agenda mu kisenge kati woba oyingira mu kisenge kyewalingawo ka table wali socket na buli kimu ng'essimu esigalawo n'agenda n'asula eri. Omwana mmanyize ntosula na ssimu saawa eziti essimu giveeko dda wali owummule omwana awummuze omutwe gamba waliwo n'endala ogiswitchingira off. Naye omwana abazadde abamu nabaagala agula intaneti ebeerawo waka kasazituuka nga saawa zakwebaka nga intaneti gyajjako wifi kale byona ng'osirika eyo nga kyuka wifi evuddeko kumakya ku saawa agizaako nno mmeka ng'emirimu gy'okumakya giwedde saawa ezi 4 alyoka agizaako kubanga kumakya tukusuubira okuzuuka oba oli musiraamu osaale obuuze ku bakadde bo bw'omaliriza waliwo emirimu gy'okukola ewaka so si girekera maidi saawa eno obaako nekyomuyigirako naye bano maidi ali awo omwana n'azuuka neyeyamula neyeggula neyesimula n'alinnya ku bantu tasimudde wadde ennyumba tayaze bulirimu asula n'ayitawo buyisi era babigaana mu masomero birekeyo kale okkiriza nti ne Dodonva osaaga. Then I don't know reports z'ennaku zino zitya kati mbadde njagala kubuuza when your child waliwo obadde oyogera n'ogamba nti oli omwana oli n'onsanyusa engeri gye wamutuuza wansi nga abazadde amaze okukola olugambo okumwonoona amusaabye wayiza Oluganda naye waliwo akaŋŋambye ku makya tufudde mane manyi wakeesomedde wakolako research oba muti abali akuwadde kati report omwana bw'aba asomye bubi bw'oba oyagala improving abamu bakuba mulimu okuba kale sigamba nti kine bakyakubira performance nedda. I don't know oba nga waliwo akubira performance oba oluusi ne bagamba gwe gundi tugenda kugenda nabo out abaana b'ennaku zino buli wa feeling nowadays buli wabeera nga alinawo embeera yonna yomufuula okubeera nga ali isolated ayinza okwewuutwa ayinza okwetta kyoba omanya kati omwana wadde waka nga baliwo yasomye obulungi mwenenye kitono ekinene kinenye oli asinze lwaki tweyagaliza ita muno muyambeko mufunye emikono mukola bwati ne bwati ne bwati nayogera okukulaga ono bwali ngozza ono bbali naye olaba banno beboogedde nti omulungi ogujja ngenda kuwa ekirabo ekisinga obunene ng'obaako nekyomuwa naye mwebaza okubeerayo n'asoma. Banafu abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja wadde tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajaani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Tutandise. All right. Hi, lovelies. How are you? Doreen, Sasirat, Sulin.
Wagiteekawa sikalabangako nze kye nali simanyi nti nange nali nnoonyezebwa nategulwa dda ekirungi saakiraba kigireyo ddala kaluyimba kali akayimba baamatutte dda nokkoga nkozi omutima anti kuba gwakugabana omutima gwogeze kutugabane oli atwalako half kale nosigazako portion kati twagenze mutugabane gabane tubeera mutugabane ebiseera ebisinga mubanga balongo oli afuna ekizibu ine weekanga nayo kikutte nenga that connection ojja biraba naye gasi mugijjawa gasi yakiza atakola mu kampani ya oil okubeera ng'oddamu n'okiruka buto nedda omuntu omubi oyo agwa n'atavaawo naye okugwa n'olemera bwe wali obuzibu naye kati abagwa ne tusituka life moves on and she's my teacher. Combs, love looks good on you. Wow. Govera era buli kasero bera zedi kubunke Shelo. Ekyo nakyo kyogedde. Tinda koga. Abagole babeera bakoga mbu basobole okufiitinga mu ngoye zaabwe. Ez'embaga. Naye nze kyewuunyisa buli lugoye lunyambala long fitting. Naye yabiraba nga tosala mubiri bireke. Lako kati munnaye wekanga osaze. Gyokoma okumulowoozaako nga. Naye kana nti babanga naye munene itsoke naye wabanga mutono. Munene bagamye noonya bizibu nvaako. Oyina ebikumala? Already nze kenyini nina ebizibu ebimala byawe. Ate kati oli eri solution actually. She's called Mrs. Solution. Oh. She's Mrs. Solution. Actually, never omutunulako. Never oyogera mbogezi naye okulanga kibadde kyobanga kinene nnyo lakini ngeri gyakikakanya ngamba ono nga yalwawo okujja. Mubadde naye ebbanga wamutegeera. Olimbega. Muna ebenera tubyogera. Abo batuwonya abana abantu agamba kyatu studying. N'omuntu n'agamba nkyaku studying nga tolagenda mu ebibuuzo bikola. Nunga kale studying bw'oli mala okunsoma nga weesootinga. Teri kumala budde. But I like the fact that at least you've made a move. N'ogenda. N'ogenda mu bazadde byonna emikolo n'okikola batono nnyo. Omanyi nti abantu abasinga bali eyo bali mu suubizi. I'm legit bina beerayo. Beera munaawe. Look at me. Nkola ebintu ebitanyuma. Mbasigenda baswaza. Era buli anoonya bagamba nti abyandodo ne bina munoonya ababiri. Obuzibu bw'oyanguwa ate n'ekirala okwanguwa. Ogenda okulaba nga ate okwanguwa kutya. Ati mulimu abamudoza kye batya. Gomanyi lwaki kugamba. Nedda like nali ngamba bugambi nti abantu abamu abanguwa. Batomera. Anti kati ogenda okulanga neera bagamba neera gw'otuyise waliwo bambi omwami omu ng'alina embaga. Polisa bazadde mutwali ku mbaga isakala jogerako mukambwa muziwa jo. Olodi kati ajja kutegera kubanga yakunyumiza kati tanzo okuona ebintu by'abantu. Bachogera ku mbaga ena omukazi naga jjajja we namugamba nkoyo kulya keke no yebesemba. Olodi keke yange. Yali ya birthday ate kugwa jugwa n'jugwa. Keke ko wakoma kati. Anti kati kyo badde njogera kati kakana muna ate kati neera. Neki gye yagamba gye yasembayo ate ne baawukana. Bwe bitagala bategese. Twali kibawo nga tunatayagala kibeewo. Twena kapambera. Kati kambuuze. Ate okukyala kwawedde which is good cons. Katuda ebyabasira mu kiba ki okukyala nakola kwanjula n'ennika. Kwanjula n'ennika. Kati simanyi namwe babasaba anti kati waliwo nali Gloria bade bogera mama yagambye bamusabye bwatera okubeera mu mikolo bamusabye Bible. Tata ayinza okulaga omutwalo gwe yasabye. Gwe yasabye Bible. Abamu basabirako n'enjatuza.
What is njatuza? But even into is your religion. There is a book that maybe interprets the Bible. It's my interest of Chikola. Nenga. Bible. They heard of it from someone. Natwala Bible then ninjatuza. Kwasigisoma ko. Making life easy like that. Like Same with me. Life is easy. Yeah. No, they didn't ask for anything. They just look at the girl. No manya nti kati wengenda kino kyentwala. Isn't that a challenge? No. Wala omulala ye yasaba muti. Wala yo ku budget, nya budget gyenda byo ku macha. Nga tato omutwalo yasabye plot ekyanja. Wanji. Nga proof of the property nga yagala kyapa manyage. You know what it means? Injecting sente nyingi mu mwana we. Mama yamuteekamu atya. Oyita molo. Yamusomesa. Kati wasoma. Ati munenze nyizo kubanga nasomera masomero g'ekyavu nga ye munaye yasomera nga mu international school. Kakusese. Gwe wasomera Nabbingo. Nzaga ngenda nasomera ku siti agasoma googera. Nali ku Eton. Wali ekisasi wansi wali. Oyisa ku Mariam High nokkirira. Nengenda ku Ridgeway. Towards the roundabout in Kisasi College ne kuba High Temper we yali. When avao nengenda ku St Andrews iri mukoma nsimbi. Jina Maria P7. Senior 1, Senior 4, Mboli SS. Mukyale Masaka. Senior 5, 6, Hassan Trabi weyogere. Kati bensomesa beruwero. Ni mu Kampala mu ensomeseza. Mujogera. Webale nnyo. Thank you. Gamu byalo. Anti kachiko tata wose. Ekikulu kya byonna si waji osomedde. Wabula biwasoma wabisoma otya. Dandi nera still oli munange ayina bye yateekamu. Nera amanyika amanyine value. Nakola kalichulamu ya America mu Uganda. Kamu nawe. Naye yonga yasabye bulungi. Oli ebyange biveeko. Neda oli yasabye bulungi. Yasabye bulungi ono gwabadde agamba. Yasabye bulungi. Neda aze ngamba wekyanja. Ne baby akuladdi. Lekasera baby glory. Baba wamwita baby so mchugumire kati. Ne wali wezana baby. Ye baby glory. Ese zo mutakyaliyo. Yes, gali. Seriously? Era ne linya liyo. Ese zo muto nenga ye muto. Genuine. Akyali muto. Jali naye lwakwabanga mambo wabeera ku set nagenda mu field. Busimanya abeera yagala buli kimu kisirike. Nenswerereme kubeeranga tewali kawogana yadde anti naye kati yakyali ku nkole baba yafuna microphone simanyi. Everything moves with the... So when she reaches mwenna mukakani lize muntu mukulu. Sorry. Mukulu wa muto. Oli mukulu yagala okwogera nga mulembe gwennaku zino bannaye waliyo anyway. No, I think she needs her presence. Camera, ebintu ebyo mwamusanga ali mu field muyambe. No, I have a feeling she just wants like okulaga nti nze yatandika kino ekintu. Yatandika. Andi yasookera ddala okukola esses omuto. Kati nayagala nti bwatuuka mu kifo. Waliyo akolera esses omuto. Akatula batandika bikola ne covering events. Bani. Ku TVs ez'enjawulo naye when she's there. Ayina TV kwakola kati? UBC simanyi oba akyaliyo. Ali ku UBC. UBC ekuŋŋaanya. Nindako. Ebyo naabiraba otya? Mwali naye? Nabimuwuliriza ku radio. Nange njogere kye wakola? Nakola. Okimanyi konti nali Senior 6 ne bampambako essimu nga mpuliriza ono. Senior 6? Nga mpuliriza Bina Baby mu ddomo. Atisiko nyambyeko mu Senior 6 naye bali ate bagamba baali bato nnyo. Mama wange yakula awuliriza gwe n'olyoka owulira. Nawe nawulira oba namoti yagamba yakula awulira gwe. Tudde ku byagundi. Ebya S6. S6. Bane waliwo akatambula mbu S6 bagijje. As far as I'm concerned, you are an S6 teacher. I teach all classes from Senior 1 to Senior 6. Kale. Naye level kusinga. Naye, those are rumors. When you listen to the First Lady Ngayogera, Minister of Education,
her statement was clear. Tetuyinza kuteeka ngezeko kubiza mu Luganda. Tetuyinza kuddira curriculum empya ebadde mu senior one, that is lower curriculum. Nga tennaba kubukaala bakutereera mu bantu n'abasomesa okuba nga bagitegedde bulungi nga bwe yali badde ate ne tuleetawo empya kitegeeza egenda kutabula. Ntegerekese. Kye bategeezezza nti curriculum gye balowooza nti ezze nga mpya mu L-level 5 and 6 egenda kuvaawo tusomese mu nkola ebaddewo. We run the old curriculum bwe gye ffenna gye twasomerako. Eya PCB submath. Zonna sigala combinations zigala ze zimu wabula biki ebisomesebwa. Bisigale nga bwe byali nga bwe twasomesanga. Ntegerekese. But not necessarily kujjawo senior 6. Ebigambo byali clear nti budget ne bwe yafuluma emyaka gye yayogera nti waaliwo embeera nga yakuyamba abantu okutegeera curriculum eno etereere mu mitima gy'abantu n'abasomesa bagitegeere. Eri competence based ya senior 1 to senior 4. Kati nga looking absurd okubanga eri tennaba kunywera mu mitima gy'abantu ate ne baleeta empya. Kati oli atulaba batamanyi curriculum eri the first lady gy'ayogerako. Gy'ayogerako ogimunnyonnyole. Mwenna abaweerera gy'ayogerako ye senior 1 senior 2 gye basoma currently whereby omwana ye ntabiro y'okusoma yakola ekisinga mu kwenoonyeza kola research na buli kimu. Kati ate eri eyaliwo mu kusooka nga tennajja musomesa yali asinga okukola ennyo mu kusomesa omwana wabula mu kusalawo baasazeewo nga bwe yategeezezza nti curriculum eno empya kesooka esigale mu O-level wokka mu senior 1 paka senior yakuna etegeerekeke bulungi etegeerebwe bulungi bw'eriba eteredde bulungi bajja kulowooza mu kurevising oba okutunuulira ebisomesebwa ku ddaala erya L-level. But for now L-level esigale ng'eringa bwe ebadde etambula emabega. That is it. But not kuvaawo. Ne grading. L-level ejja kusigala nga bwe ebadde. Biri byonna bye basoma. Biriwa? Bye bayingizaamu bye basoma. Ebya DIT. Bye biri ku O-level. Anti biri ku O-level. Unless nga wandipokizeemu ne kifuluma ne kitulagira nti DIT ayambuke. Naye for now kati mulimu subjects ezikoma ku O-level nga PE physical education nga ajja koma ku O-level. O-level you take on any other science. Naye nga L-level tayinza kuvaawo. Omwana oluva mu senior 4 agenda mu university. Ate abalowooza P7. Abantu buli omu alina buli alowooza n'ebirowoozo bye aba alina engeri gy'abalamu ebintu unless they bring in a mechanism ngesobola okuevaluatinga ngesobola okukebera abaana bano okuevaluatinga gye basomyemu for the 7 years or 9 from nursery kindergarten to P7. Bw'ojjawo PLE, what alternative do you have egenda okupushinga omwana ono ku the next level? Kwa bw'ojjawo P7 kekabadde nga saving point kekakuŋŋunta nti Dodo qualifies to do this, Yunus qualifies to kati gwe bw'ojjawo P7 kikyotuwa. Because I've had people in Kampala here, the doctors buli omu ayogera P7 terina makulu naye nga ye yagisoma. Anti bagamba ne bwe tuba tu-applyinga they don't normally ask for P7 results. Anti naawe kimanyi bulungi kati kwaba atandikira ya senior 4 yagifuna atya nga terina P7. Ffe mu setting yaffe you can't go for a senior 4 registration without a P7. By the way, tosobola kuregisteringa mu senior 4 nga tolina passtep ya P7. Kati bw'ogijjawo omwana ono abooke buboosi omanyi nti oba ogenda kusomesa muwawa ng'omwana ng'ogamba nti nayitako mu ssomero kitegeeza yayita bwisi nga mulinga omwali ekkubo but in real sense talina kyeyafunamu. Then they also you end up being passive. Then there is also the part of Zadde okubeerayo ng'agamba ssente ziganye waakiri asindika omwana mpaka what class gwe woolowooleza wasobola okubeera nga senior 4. Omwana bw'amala senior 4 in this new setting kimuyamba 1 bw'aba nga akoze neerwanako mu sciences osobola okugenda into nursing. Ezigenda head level ziganye ingire nursing. Bwe kiba kiganye plumbing. There are very many opportunities. Just not by senior 4 omwana avaamu nga asobola okustanninga n'akola confectionery ng'akola daddies akola cakes akola each and everything kubanga they are trained at school. Omwana agenda okufuluma nga asobola okukola handwork, craft work. Ebyo ebiserosero babisomesa biri ku timetable. So kati omwana bw'atuuka awo nze I have my own brother mwana wali mu senior 4
mukulu wange akkaanya n'omwana akkaanya ne kitaawe nti bw'amala senior 4 A-level ng'ekola ki kikyoyagala nti nwana kuyingira nursing course atandikirawo obulamu ono wa A-level ajja kuba amaliriza senior 6 alinze points ze ng'ono agenda ku diploma bw'amalira diploma aba Katonda bamusaasira bafunye n'omulimu ng'atandika okujjanjaba abantu kati ate ayagala okukomya omwana mu P7 I don't advise that nayingira maybe mu kukanika ye okukanika kulimu ssente sikuwakanya naye kyalibadde kirungi omwana ono nasenvulako omanye olulimi luno tuwadde olulimi lugwira it's a foreign language but we need English in almost every sphere of life nze nalinganya okusoma this is the story you don't know nze natuuka ku Kisasi College awo mu senior 1 nasoma bitaamu emu musomesa bamuyitanga Mr. Fundi yankuba emiggo nenziruka ku ssomero ne baŋŋambako ewaka ne ŋŋaana ne ninnya taxi bayireni okuva Ekisasi okuva Ekisasi wali ku ridge we twali tubeera paka mu kibuga nga twera nusu 5 nengenda nentakamu neninya basi nengenda Embale kati ntuuka ku ayiga neŋŋaana okusomera ayiyo main campus Embale nandika okukola ku dduka aja ajayitanga amagendo osomenga mashabu abaali awo nganze amulaga ngenze kusomera kumbe ngenze mbyanga wensire kawungezi nga nkola hakati ntandika okukola nga call box ezaja tewe mama wange hawa ka challenge gye nafunanga balumvuka mayitanga Ebrimam yali mu Gambia nga they use a lot of English nga sirumanyi naye nakolanga ku busente nga Abaganda bebani olulimi lwona lumanyi Oluganda olusoga nga ndogera n'Olugiso naye English was a problem then realizing nti era senga buyanga nti dayo osome nemugamba ndi ready nadda business dayo nensoma kati I can easily communicate with each and everyone that I would love to communicate to. However, people think I'm somesa Oluganda ntamanyi Luzungu. Nature nyamba. Naye bwali omanyi nkujjukira. Actually it was you Marixa and Mulondo Brand. Bano be bankuba basatu. Kati like it or not, omwana bw'amala P7. Kali babiganya Allah bwageze tewali kyakola. Naye it is much better pushing amala senior 4. Funa wachiri certificate. Olumala senior 4 wano. Ne mukkaanya naye nti yingira okanike. Ayanguyirwa nnyo okuyingiza ate. N'okutegera byakanika. Goloza buli ali mu bamakanika wa degree. Kati nawe ennaku zino ate kati bagaye bafunye challenge y'abaana okubeera nga tebaagala asoma. Abaana tebaagala. Gwe omulembe gwammwe gutabuse. Ogwaffe? Omulembe kale gwe tuliko. Ogwa Dodo mpozi naawe. Dodo mwesonyiwe. Guno omulembe oguli mu kitwa. Ogwaffe twali twagala osoma naye ogwakakati. Omulembe gw'okubazanga obuti n'obuseke bwali gwa mu bifeeko. Tudde kugwa kakati gwa calculators. Akati challenge weeri. Nti abazadde ennaku zino. Yes. Bayina ebintu bingi bye actually balwadde. Ekisooka tebeefiirayo, they are too busy for life. TB, they are too busy for life. Number 2, fe twasomeranga nga tibateeka okukolako follow-up oba osomye. Nze lutamanga kuba kibooko. Naye ennaku zino omuzadde tamanyi oba amututeeka ku ssomero ndidi n'asoma oba tasomye. Kozi mbeera neesiza essomero nga nfunye essomero nga ddungi. How about the scholars? Kati abaana ekisooka balina groups. Number 2, abaana beegomba. Omwana alaba ekintu nange singa awunzika agenze kubba. Gwe omwana bw'omuwa eddembe erisusse byasanze ayinza obutadde. We have girls abagenze n'alaba obulamu n'abeegomba at the age of, let me say, by class of senior 5. Beba posting obutambi bwabwe bw'obwereere nga bali having a sex ku social media. Baana bato lwaki bwe bulamu bweyegombye bwalabye ati alwe nga bumukoledde banne bamulaga nti kyekiiwo. Kati most cases biva ku group influence. Abantu bawangala nabo. Kigeza abazadde balina okutunuulira baani abaana. Ate kati bano bwe tulaga wano wammwe buli muzadde agenda kwesootinga. Tetukyakoona ku mwana. Era poliisi yabagaanye. Ate poliisi teeka bwegamba ne minisita yakifulumya. Naye nga ntubadde temuwulira. Suula omuggo yonoona omwana. Naye twakkiriza twagusuula. Era kati kyogenda okusinga okulaba mu Kampala wano be baana abazunga ku makubo. Nga bw'omukwata obulungi ajja kulaga kibaluwa nga bagobye. Anti bw'onaayikiriza ensobi nga bakuta. Tokyakoonwako. Ani agenda kusigaza Namujinga? Leka naawe. Ekyo tebakitunuulidde.
Watudiringa n'abaana amasomero agaffe munaye ng'ojjako n'agamba nti twagala baabona tetudiringa na mwana yayita tumuyamba akole abeko ne kyafuuka. So bw'oteekawo limitations tokoona ku mwana kuba mulimu abaana abatakoonwako nga balwadde naye mulimu omwana nga kasobeza tokoona ku mwana corporal punishment zifuze corporal punishment naffe tunalonga nti omwana ono okusinza ati etteeka ligamba bwe liti tuyite omuzadde tumwe warning letter ne tumuwoninga n'oguddako ogwokubiri ogwokusatu tetuyita muzadde kumugamba nti jantwogerere tukuyita kunona mwana nono omwana wo ageze okusaawa netulima netusitula kasasiro dodo wasomerawo netuyimirira mu musana kubanga ebyo tebikibalinaku anyway. Those days, actually, even those schools are in the village areas currently. Abaina ettaka. Grace 101. Ndimanyi. Teriri kabubbu something. Liri eyo ndimanyi. Dodo okubeera nga eddalu lisusse tebaamuwaayiriza. Nodda. Ono sayina ddalu. Ye kennyini yeddalu. Bali sagala ebyogere ebyo. Mulimu ebintu ebikutambulirako. Nokakati. Nze okunkwata mu nsobi tali mpuliriza bina baby. Bansanga n'essimu njijukira Inoki eba 20 something. Kati Hassan Trabi balinoonya ndimanyi liri bayitayo kabubbu liri gayaza actually oleka kino kigenda ku St. Julian ne weyongerako mu maaso awo. So I was there for only that year. Nga tulina okusaba bya Syria bwe nabigira Morning Glory simanye okusaba bimukale musaba. Ona bwogambye Morning Glory n'akyamuka omugeza kutyala otegedde otya n'okulaga entunulayo mwakatebe ingira ne bya chapel okuyimba ebyo essomero ndimanyi nze bantwala kwa St. Robin nga sirimanyi naye nali manya ndiyingirako gate nga sirimanyi serious nali siriwulyanga nako Hamza nanteka mu motoka tugenda kusomero nali somerako gate nti bweyogere SS Hassan Trabi nayingira Wednesday by Monday buli omu yali ammanyi yo kindekere from the askaris to the cooks and students kubanga on Monday nali ku assembly nga nsoma mawulire so I had to look for ways of survival kati that is me. So now these days, what punishments? Nowadays, ebintu byatabuka. Because botunuulira embeera enkadde kati nze ng'embuulire. There is a gentleman called Mr. Kaima era asomesa fine art. Ng'okola ensobiizo n'akutunuulira naye lwakutteko ng'ogenda kwasenga. Naye nga toyasa nkuzi n'entonotono. Ng'akweddayo ekinene. Ekilogo nga kinene. Oba n'osaawa. Naye kati abo twali tulina we tuyinza okusaawa. Kati Kampala osaawewa. Walingawo ebisubi kubanga bw'otunuulira kati bwe tunuulira wano wetudde wennyini okuva ku gate paka waliwo ekikoma pavers kati punishment ze tulina omwana tuyinza omugamba nsimula olubalaza olwo okitegeera naye ng'akoze minor case naye tuyinza kuva eri n'okuba muno ngumi n'omwabya liiso nigaa simula olubalaza the parent must be involved mu mujjanjabe gwe mukubye bwe kifeiringa tulaba nga yo persistent ng'otambula mulimu emisango gy'oyinza okugumiikiriza omwana avumye munne ani amuvumye nti ejangu lwaki n'osooka n'oyogera nabwe bamaliza lwaki wavumye muno lwaki tebamulwepe nga akuvumye obusozi nange avumye nange nemuwa nti mugenda mukwata ebisiimuula lubalaza ennaku meka manya nti at least eyo punishment etambula ne there are cases gy'okujja nga ziri persistent ku mwana nga wetaaga kubamu kibooko kati kibooko bwe bayivudde okitegeeza aba alina kukola ki era bakugamba ebbaluwa ekugamba tumukuweereza yogerako naye paka wiiki 2 wezinagwako omuzze ebyo bye baatugambanga noddeeka bwe kiba nga kiyitiridde nga omuntu wotakyusa nga tukugamba nti naye ate mulimu abazadde abamu nga bwe bakuba abaana ku ssomero waliwo eyajja n'agamba amusse tugamba kale omwana alina India kati
omukazi yasaba omugo ne ngamba assa omwana nagala naye gwe twatulika ne tuseka ng'omuzadde azanya n'omwana we mbwamukuba ng'akosa mangi namukonako bwati. But when the boy passed baali bamugoba some school sijja ddiyogera n'afuna points 18. Omukyala yagula embuzi nga nnene n'agyeta kusoma n'abaga nti abange mwebale kubanga yali mulabe omwana we ng'avuma okuva ku asikali paaka omusomesa yitagala kumanya naye ng'omwana asoma okitegeera. Kati mulimu omuntu ojja kujja osoma bubi ovuma oli munyoomi oli sooka oddeko eka maama wo naye abulirireko. Tulina n'abazadde era nga bw'ogambye there is an incident that happened. Yasanga reports nga mbi baana basinsi n'abagamba mwembi mugalamire. N'alikubaako katini. Si katini ono yakubira ddala. Sirimu erabira yali ava na Mukabaka Rani. Yakuba okuba omuwala emigo n'asooka mulenzi n'ankuba gyali 16 n'omwana n'addawo nenyani mugamba nti nkubulire ndi omwana si Muganda. Oluganda yakaluyingira. Era omwana yakoze eya Luganda. Seriously yakugikozeemu naye yakuba ngamba so febo era banasanga omuzadde nga ali musabula omwana we ffe tukola tuki bwe tulaba nga kiri too much kyakola ati naye babeera bagamba lwaki mumukkiriza mutulekeemu nammwe ani amukuba kitaawe naye omwana wa gavumenti yakazaala bameka bwebagamba abaana babeera ba gavumenti kino sikyogeza mutima mubi ni bano abaana baabana abantu bemulaba tibasomera masomero gaffe tibasomera masomero gaffe odirira n'omwana alese enjaga mu ddondo enjaga gigenda kwonona abaana b'abandi alese obwengenge agenda kwonona abaana b'abandi etteeka kati natuli afande bambi ng'asoma ebintu ebyo nenga osanga ye talina mwana naye katugala etteeka lisigala ki lisigala tteeka tuligoberere naye omuzadde yenna ali soba yamanyi nti kibooko emuwonyiza kati nze n'omwana gwe nakuba kibooko nga nali simanyi nti keesi erina kumugobya naye naba mwana kusanyuka nawayita kacupa kakakola master barakallahu fikum kiki mbuuza bane banyanga nti omusango gwe yazizza wano gumugobya kati kitegeeza singa saamukuba ne bamutegeera omwana yali agenze oba onfuna kati kibooko mbi ate sagala tulowozese bantu nti kibooko ye solution ya buli kimu nafunako omwana nga bamugobye kanjogere sime bamugoba Gombe bwe bajja nga bamugamba omusomesa omukambwe wana n'asobola omwana we bunnya omwana najja omuzadde n'ambulira n'ayogera ebigambo ku omwana awulira nga aswala bamwogeddeko nze bwe yamaliza omwana nga muyita nga tudda bbali nga tunyumya mboozi wenyuma nga mubuuza naye kakati maama byayogedde tebikuswaze singa oba osigadde okulabya ebimu. I talked to the boy from first term senior 6 nakati twogera teyakola nsobi neyaji namugamba buli wolaba wayinza okuva obuzibu gwe weewale odda mu ddoomu okola ebibyo bw'olaba ddoomu yeefuusa ekizibu genda mu class of ne room w'otuula osirike weewale buli mbeera ekunakuwaza weewale buli mbeera ekuleetera stress ojja kumalako ate bakadde bwebaswale kubanga omwana muntu akola ensobi ng'omuntu nga ffena tukola ensobi naye kasita omanya ensobi yo n'omanya engeri gy'ogikyusaamu that's the best thing. But do you always advise like parents, whatever, combinations as you know, never struggling. You always advise them. I when I get a chance as a person, I do it because chigwa mu docket ya academics. Kati tuli mu senior 5 currently. Ojja kwesanga 90% balonda biology. Naye nga omanyi abaana balina obuzibu. Abaana balonda nnyo kye baagala so si kye basobola. No, soka to the combination level. Abaana biology oyo is going to make me feel proud. When I do biology nja kubanga nze ndiwo, but on paper because they have this mentality into art abera wa nenga bachina muna checho naye ebiseera ebisinga nze whenever I get chance I normally tell them nembaga n'omuzadde n'omugamba nti challenge weeri combination gyali mu siye tagisobola tunuulira results z'omwana ono eza senior 4 n'essomero limanyi naye sijja kulyatula sister yange yasomera yokko
bo ba setting a standard omwana yenna tayina D2 nga ye maximum okola BCM tolinnya mu class eyo kwanga biology asinga history obuzibu ku A-level ate mungi okitegeera. So whenever you get chance mugamba nti walikoze mbotne. There is an incident that happened around 2017 omwana yajja mu senior 5 second term nkyasomesa Kasangati kati omwana oyo wajja nga alina subject gyakola neyemukuba kati nasanga bamugamba nti you can't go on with us tukutulako nempita omuwala nemubuuza wali osomye ku Luganda nti ye paka class senior 3 nemugamba kale kyangu nemuzayo wa dosi nemugamba mwana ntemuta subject ene yamusumbuye njijjeko ntaddewo Luganda. I had to make an agreement. Yes, I had to sign aleme kufuluma. She's now a happily married woman. Yaita senior 6. Because I looked at the girl nemubuuza ndaba affluent answers maybe njagala abirina mugamba eno tuveeyo kwiziramu ono ne arch tugatteko Oluganda. No, you don't. But you know, they always tell us that we should do something that we are passionate. Yes. Chekiri kyegambye because awobero oyina nezziga ey'okubeera ngu soma okimanyiko nti oba nkyogere nti Kasago oli please defend me. Okimanyiko nti bw'ogenda mu bondi naye weegomba nnyo Range Rover naye bw'oleeta kale akantu n'okatuma Range Rover olwokuba nti oyagala kiri n'omwana bw'aba. Like it's not passion, it's Range Rover. It's not passion, it's just influence. Ngomanyi, for example, those days for talking about economics. Webale nnyo. Economics nga nange okwera ndaka gifeetinga sama naye nze they tell you the more keeps on building up. N'olabira nga abaana bagwa economics naye nga bw'oba tolina economics nga balaba toli wakabi. Kati nze So you fix it in there because it's a trend. Bajja kulaba oli wakabi. Naye nga tomusobola. Nanga you want to challenge yourself. N'abateekanga mathematics mu. Mathematics nga tatambula. Math tatambula naye alemedde. kati omuntu bw'agiperforminga obulungi math. Ekintu okitegedde. Kitegeere when you're passionate about a certain subject omuntu babeera ajagala batandika na ku mathematics ti math kasita obeera mu bwongo nga tojagala naye tojajinja. But when you learn to love it, then you please accept reality. It's not passion. But for example, nze nali nkola bulungi physics ne chemistry yagaana. Kati nze nga njagala nemere ku chemistry as well because waliwo group y'abaana nga bw'obeera mu chemistry beza bakula class bambala galubinja balala the English is up there n'engamba ndokulemerako naye nga mukwano bwe ntuuka wali bigaana bw'ogenda okufuluma si yalinanga pepa tunga yakujjuzaamu n'omutima gutuyana until thank goodness omusomesa yangamba asigaza physics baku chemistry sigaza physics I had to allow nga eva chemistry nga ndaba mukaka nkugambye but nga muli ngamba nkisobola because influence. Kati ffe twasomera A-level nze nayingira Luganda class mu senior 6 first term nga sirusomangako mu background yange naye abaana sasoma ku Luganda nze naswanikira Mbale nengene Masaka already nakola literature mu senior 3 senior 4 kati ntuuka mu senior 5 nkola art sente za fine art nze kola bwenti zibulawo nenoonya option nesenga saamugamba nayingira Oluganda nga option gyensigaze ya bwerere nyingira Oluganda kwa Santrabi nga abaana ba literature batulaba nga ffe oba ngambe nti these village boys nga toyogera ng'osoma otya Oluganda nga toyogera naye gye byawunzikira mu ba performers nga ffe boogerako kati bannaffe abo nga balina category bagwa kye batamanyi kyekino nti literature si language. Luganda is a language. Literature is like any other subject. Si lulimi. You have to read. Kati netubakuba. Kakati kyengezaho okulaga kikino nze gula nali njagala art. Kuva senior ndasoma art. Naye olw'embeera wali anti school fees sugwaza mu bintu bya Syria fees sente zaali za art. Okay. It was over 150. Nenoonya wenzira nga Luganda lwa bwerere. Naye nga Oluganda lisirina mbirowoozo n'akamu. Can you imagine
olw'okuba nti nali ndusobola wanali sirwagala nakati lwensomesa ate nga lwofuniddemu 10. okitegeera kati njagala twawule omuntu kyasobola nekyayagala. Weesiimye tiwali akuza fees, nze nali emitwalo 10 sida fees kuza fees naye nga ngenda zifuna nga manyi bagenda kutusasula muna ebintu byesikwatako bannange zaagaana nzikwa omulembe gwaffe bwe gwali omwana w'ekyambogo yabetinga mani okuba Arsenal emitwalo 80 mwegi egyali tugenda tukola ebibuuzo bya third year bigenda okufuluma nga Arsenal tukubye 2-1 nimamuteka mu red paper n'ayayuuya n'atuya n'omutima n'ayengera naye ng'agenze kyambogo kati nze mbitu there are things I don't tamper with. Serious sente ya fees endala ziriwa zootali yaziriwa sente z'abasamize ezo nazo teziri sente ya rent giveeko lwogiridde lwakonkona ate balandiodi b'ennaku zinaakonkona anti yagizimba akonkona ng'alugjamu mizo gakonkonesa nnyo maino zabagulawo ne spare nayinanga bapangisa ekireke eyo naye nga ne bwokonkona otya kati kyenakola kyali kimu nenfuna kyali wange nga kyali wange bambi musirikale bategawo baana dali taliiwo kati nange saakayana lumu nabagwamu nga tebamanyi nagenda ne mukwano gwange ali mumaje ng'ali mu full combat ne mbagamba bannange mutusonyiwe ennyumba twazitunze ono yennyinizo mu wiiki egi nyumba zaali nkalu so nadduka ne bagenda. I was demanding a lot of money. They didn't pay. Abula babbamu cisterns ez'omu toilets ne bakuulamu sockets buli kimu kyomanya ekirungi ekyali mu nnyumba ne zaali kirekawo. They need like 3 months up front. Now what is that? Kati kugambye. I don't know bangamba babbamu ne buli kimu sockets bazikuulamu notwande cistern ya toilet. Bazikuulamu zonna zaali mpya. Naye awa omunaku tayinza ne bw'omukweka watasigala munaku. Naye omanyi nti tulina gye tutambudde ne tuva ku mulamwa. Nedda katuli mu ttooyi. Naye waliwo kyembali njagala okubuuza. Waliwo kyembali njagala okubuuza is that nalaba abazadde abamu nga they take children be baba basalawo essomero lye baba baagala. Still talking about the other thing of passion. Njagala kubuuza kati nga ggwe gw'olina okusalawo oba omwana bwe yeesalirawo lwasigala ku ssomero. Kati mbamu nange kyenjagala. Bw'oyinza okwegomba essomero ng'olina ebigendererwa nga byolyegombako nga si birungi. Tukola saaki naye nga nkola saaki n'omwana. Siba kirungi n'onoonya naye n'olaba ye byayagala oba bimakinga ne byoyagala mu ssomero. Waliwo okutubanga omwana yeegomba essomero kuba alina kyeyalaba nga bakola mu bbaasi. Essomero lye lirina bbaasi. Dadi balina ebizimbe ebirungi. Naye nga barankinga abasomi tebabaako. Nze mulimu amasomero ge mmanyi mu Kampala wano nga balina ebizimbe. Si mu mbeera ya kubalumba nga balina bbaasi nedda bebi. Naye nga wetuuka ku mmere osanga kawunga kalimu empulunguse ebinyalo nga bikulukuta emisinde nga binga ebikirira olusozi. Ebyo bikyaliyo ku mulembe byali ku mulembe gwaffe nga tulina n'ebijanjalo ebiri mu kawukumi. Ebyo biveeko naye nga byakawukumi bya ttaani. Ebyennaku zino omusajja yetegenyalo n'ayiwa amazzi nga gali age bava okuwozaamu engalo ne gakulukuta ku sowaani. Nedda masamunya. Olaba ze bakyabirya nze ono namugambako namba 3. Kati ffe waffe tuli akawunga ka mulundi ogwo tulya Supreme Flour. What is it? No, that is good. It's very expensive. But the students pay fees. Maize. That's good. Akawunga, they are the suppliers of our school. Actually, both of them. China wa Kawempe na China wa Mugongo. But ate chayogedde nchagadde. They pay school fees. They pay fees. They deserve. Lwaki baba bali abobi? You're right. Because balina le balyamu cowpeas. Every Tuesday and Friday balina okulya omuceere. That's nice. Wow. That's nice. Naye gwe gwensoza okuwulira essomero erya Supreme. Supreme wabbeeyi ne mu supermarket. Wabbeeyi omwana awammeka. Ennaku zino abaana bali expensive. Baana basasula. No, kati waffe senior 1 to senior 1, 2, 3, that is 1.17, 1.15. Then senior 4 and 6, 1.25. 1.3.
okujjako bali nga just their bad manners bagala kutisa. Naye kati tulaba nti abaana bawummudde ffe tuddamu on 6 September. That very weekend those are 3 weeks. Time eyokusatu eri very short bagikatinga down. Bwe kibamanyi wa senior 4 luyingira weeks bbiri ng'atandika bibuuzo October. Kakati weekend eyo ya 5th truck erina okujja offloading mu store emmere esooka eyatta. Lwaki babajjawo medical form? Every school has a medical form, especially to a new entrant. Neda like bamba muyingira kati naku zo tebakyagaba to a new one naye the terms eziddako like ababeeramu abamu nzenda bazisaba ezaki a medical form. You know why I'm asking that? Because kyenalabye nade ku Georgina nenda banga abaana baradda amaaso like abaana tebakyalaba, they are short sighted, they are long sighted. Omwana buli walwala we treat with you call the parent. Kat parent will be against omwana enough na complication is serious. We expect a medical form. Chicho badotegeza. Ndio muzade bojjanja omwana tuletere ko evidence. Bayino za buli lwayingira buli tamu ne kubeera kwandika ko check-ups ezaffe. Dental. Ebyo afetuna check-ups ezaffe. Kubanga abawala tutukuleka n'ojja. Wiki egeno hogwa honga tukuwa the results. Bwabanga mulimu eyavuddeyo nga ataaguddwa nga tukuddize. Information nti owaaye n'aba twamukwalibwa ati bamukomeza wakuse. Ono tategeera bintu bino. Bannanga amenya. Kati school fees zange. Nga akomye wakuse school fees. Fees was boyfriend back account. Ensonga nayo ndala. Nede ombera muzinziriza lwakwa kati atabera asomye. Twamutumye. Ate kati omuzadde yabeera amanyi. Otegedde wagera abantu essomero okubeera nga lisigaze nakitegedde omwana obuvunaanyizibwa bwani ng'osirise obuvunaanyizibwa bwani ne naawe tulekeemu wamamba abali eyo mbakuutira bukuutizi tukuuma abaana abo tubase ku timetable waka babeko n'emirimu gye bakola ewaka thani okuzunga n'okutaayaaya osanga omwana muto be bali ku swimming pool be babulako buli lunaku be babeerako mubalese batambula ekiro adda 5 n'akonkona n'oggulawo ninga mwana wa senior yakumeka yakubiri yakusatu. Bannaaye abaana abawala they are sexually active in senior 2 and 3. Whenever you give them an open chance they will use it. Even certain P7 surprisingly. P6 P7 but okubeera so active it is senior 2 and 3. If you don't tame them Goliya yowoza simanya abaana bange bayina eddembe, they can go and do that and that. Don't blame the society. Don't blame. I was seated with a certain kid in taxi. Mwana alinga myaka 9. Nemugamba ogenda kusasulawo. Nanga ndi muntu mukulu nsasulawo. I laughed. He said I was in a taxi from Bombo. So you would advise such a person if a child comes back at 11 p.m. you discipline them by saying dayo jova. Sekudayo jova. Ate bw'omuddayo omugabye. The question, the remedy for this, tomukiriza kukikola. But they can have curfew. You know those things. Kati awo muzadde sabula omwana omuggo. Ate omwana yezira kumuswaza mu banne. Tebagala kuswala. Muswaze mu banne. Nze mulimu n'abantu kati twayogeranga luli nenkugamba n'owakana. Bazita sleepovers. Mubasimu okufunira embuto. Akoze sleepover tumanyi gwasuze naye. Ngowooza simanyi asuze wa mukwano gwe Jackie talinayo baganda be tebalina musaayi. Gwe lwaki oyanya omuzigo omuliro? Gwe gusaanuuka. Oluddawo ng'onenya neighbor. Ekyasinga n'okunkwasa ennaku bagamba nti abasinga ba breaking their virginity. Abasinga relatives. Nga n'okumanya tamanyi gye baagijjirako. Tuleke bannaaye mutuleke eddembe limu abaana liboonoonye. Really extremely too much. Esimu nedda. Nze nyinza okulaga WhatsApp group gye ninawa. Y'abayizi ba class yange barisevingirako waaka. Abawala nti we muli mwenna nti buli omu sharinga ne munno mukope notes ezo nzaagala nga mwakadde. So it's for kati eyo yange nemanya nti nemirimu bye bakola ebirala bye simanyi of which omuzadde gwe olina okumanya. Because among the contacts eziri mu simu eno ku group eyo parents contacts
nga mama gundi eyo mweke nasho nti omwana kwa mara okweza ndabanga ku response nga mama gundi ntaddeko waka muwo omwana mu printing omwana amukopi obo kitegeera kati esimu zino with the new curriculum zetagisa nnyo kubanga computer lab ojja kugisanga laptop mwezi naye nga ntono kati fe bari stockings we have over 200 laptops nolo kuba ntosobola kutekamu bonna omulundi gumu esimu muleka akole research we mu holiday akole wakawe challenge weeva omwana wo akola ki ku simu ku saa 8 ogw'ekiro ne bamanyi okuyira nazo mu buliri gwengoloza yebase bannange muteeke w'amateeka nga esimu fena tuzireka wano kati mamuloza ffe tulina bazadde nze nzijukira nga ndikisa nze olaba ku Mariam High wali we nakulira awo nga muzeeyi alina essimu naye nga ye essimu eyiye agenda mu kisenge kati woba oyingira mu kisenge kyewalingawo ka table wali socket na buli kimu ng'essimu esigalawo n'agenda n'asula eri omwana mmanyize ntosula na ssimu saawa eziti essimu giveeko dda wali owummule omwana awummuze omutwe gamba waliwo n'endala ogiswitchingira off naye omwana abazadde abamu nabaagala agula intaneti ebeerawo waka kasazituuka nga saawa zakwebaha nga intaneti gyajjako wifi kale byona ng'osirika eyo nga kyuka wifi evuddeko kumakya ku saawa agizaako nnomeka ng'emirimu gy'okumakya giwedde saawa ezi 4 alyoka agizaako kubanga kumakya tukusuubira okuzuuka oba oli musiraamu osaale obuuze ku bakadde bo bw'omaliriza waliwo emirimu gy'okukola ewaka so si girekera maidi saawa eno obaako nekyomuyigirako naye bano maidi ali awo omwana n'azuuka neyeyamula neyeggula neyesimula n'alinnya ku bantu tasimudde wadde ennyumba tayaze bulirimu asula n'ayitawo buyisi era babigane mu masomero birekeyo kale okkiriza nti koolo okkiriza nti ne Dodonva osaaga then I don't know reports z'ennaku zino zitya kati mbadde njagala kubuuza when your child waliwo obadde oyogera n'ogamba nti oli omwana oli n'onsanyusa engeri gye wamutuuza wansi nga abazadde amaze okukola olugwanokumuwonoona amusaabye wayiza Oluganda naye waliwo akaŋŋambye ku makya tufudde mane manyi wakeesomedde wakolako research oba muti aba yakuwadde kati report omwana bw'aba asomye bubi bw'oba oyagala improving abamu bakuba mulimu okuba kale sigamba nti kine bakyakubira performance I don't know oba nga waliwo akubira performance oba oluusi ne bagamba gwe gundi tugenda nabo out abaana b'ennaku zino buli wa feeling nowadays buli wabeera nga alinawo embeera yonna yomufuula okubeera nga ali isolated ayinza okwewuutwa ayinza okwetta kyoba omanya kati omwana wadde waka nga baliwe yasomye obulungi mwenenye kitono ekinene kinenye oli asinze lwaki wetweyagaliza ita muno muyambeko mufunye emikono mukola bwati ne bwati ne bwati nayogera okukulaga ono bwali ngozza ono bbali naye olaba banno beboogedde nti omulungi ogujja ngenda kuwa ekirabo ekisinga obunene ng'obaako nekyomuwa naye mwebaza okubeerayo n'asoma wabula teekawo hope nti singa akyusaamu bw'aba akyusizaamu babaweere ddala ebirabo babalimba kati kisinze ne ku bazadde kati nze namuto wange yali alina akasimu kale mugenda kunnyigira which phone is this iPhone leero si eyo kati namugamba bw'omala senior phone ng'ogwosinze I'm buying you a Samsung yali alina Tecno n'asanyuka neewaana mu banne ne bijja nga alina 11 naye nga twakanya 8 digits ne mugamba kati because of this ne muwaddokomo nanga naye baaba ne mugamba senior 6 bw'oyita ng'angulayo Samsung yafuna point yaga aja tina nesoka namugulira paso ningamba sikuwa simu ngala nze swati yamutwala mu bond namugamba namuteka ne mu observer namugamba so ona mutoka jogala kati olwo kwa mwana mmalaga mami njagala yalonda ka paso ka maroon ne bakamuwa kali manyage najokera naye wandi bado omwana we simu namwa yali S8 plus namufunya S8 plus nenjimwa ne bajibu
Ana makelele babbi simu ya mto wange bakasawo nga muli buli kimu. Yala gena kusula sente za hostel. It was the phone was inside, some papers nga inamu 920,000 na hostel. Bamnya kule simu na gena ku muntu namusaba nakubira jaje nankubira mono bamubbi aliwa ngende wandegeya mupikinga got the rest of the other money to take it is life. Mubbi akubba akuze mabega ne mubbi tayinza kulakulana. So kati kyekyo omwana bw'asoma bubi, find ways of encouraging them other than discouraging them. Kati ffe tubadde nga ku ssomero nene mala mulimu abazadde omwana bw'asoma bubi nti n'abazadde abasajja bw'osoma bubi nti faana maamawo, bw'asoma bulungi omwana nanfaanana. Nze n'ebintu bye navaako e Kampala wano omwana afanga wa myaka 5 noga ekyana kye kibadde kikuze noga alaba omusajja omukulu ono, omwana afanga wa myaka 26 kale omwana w'omuto noga alaba ejjembe lino biki byoyogera afudde akyali nga wa 50 kyeka waliwo kati abaana nga basusse okufiira ku masomero. A'udhu billahi min dhalik. Nsaba Allah akitukingirize kireme kujja kinaawa. Kati atenze gwobuuza nebaza Katonda nti tunafuna yafa wafi. Simu mbere esesa ne depression jeri mu somero abakozesa ebintu ebikyamu naye nga ezo ebiragalagala we track them down tubafuna naye ezo incidents zoyogerako ez'okufiirwa mutuufu simanyi kale nziwulira naziraba mu mawulire. But I hate talking about something that I don't have knowledge about. Do you have or don't you think that schools should have counselors? Why would you say, don't you think schools already have counselors? Unless the school is very disorganized. But we have counselors. You have in that council. At Chinawa twina bakansala babiri. Kansala Fatuma ne kansala Adel. Abo babiri. Then twina senior woman na assistant we, twina senior man na assistant we. Kati yo committee already abantu bana. Okwetongera metro ne wadi watch. They are qualified counselors. They have their office at school. Era bwagamba nti twagala mwana gunne bwunne obaga gwachye mu gwasomesa omwana yafuluma kansala abamwetano. Kati kye tuyambye wanti abaana tuba advising nnyo okubeera nga baconfiding into those people. Kwa hiyo afuna kizibu if it is between a student and a teacher era ajja kujja musomesa gundi. Waliwo issue bweti bweti. Obalwa kubanga bebindoza byaliwo naye amasomero gogenda muge makyamu. Meda ngamba balwa kuba byaliwo ninga kye wali social media. Tekisinze kulonda mbeera ya bulamu nga social media. Bapostinga n'ebitali munsi. Buli kibalabe ne bapostinga. Kati abaana abatalina byakola bangi olugenda nga akazimbirako. Natera knowledge je jayagala information jayagala okufulumizaako naye nga schools have counselors jebali. At my school we have them and you find them whenever you need them. There is something you said actually previously in Uganda these days Nadarabana. I think the parenting situation is lacking a lot change but some small thing edda fine try to nako betu benga we bakugana toso akuloza tokena kwetta edda no kuloza ekyokwetta anebo bena nga boyfriend akuchayi ne kati bo kubanga mama mzado yada yagala pocket money was this amount of money 100 bamadde ko 50 naniga naga but mundu ganale kawo not you don't love me too or because kachino oyo no ali wasole n'abavuma n'amuvuma no mweza sena mga obedde onkubira esimu bampese nga owereza mutwalo nenga mwana ngumwana mga toda mukumpita ngompereza mutwalo mu kitundu kati yeyo mwana nekigambo kyenjogera kwasola kyogera ku mpewo nga mulimu ebintu ebikolebwa nga omutufu bifo it is a replica of what is coming from home. Kubanga ffe mu nsomesa yaffe batulaga maama wabanga abadda abeera nnyo ne taata bakanga beewujja empi n'ensambagere ku baana be kulina okuba hakuba omukazi ng'awasiza oba omuwala agenda okulwana nebba
kubanga kyakuzaala linnya lya Yesu kigende wala. Disrespect comes in bwalaba nga taata akumanyuma. Kati gwe kusomera omuleeteko olugezegezi ffe tufuna obuzibu omwana akutunuulira nana ekisimu kyange kinagulira abayizi omwana akutunuulira n'agamba olinayo Infinix nga yewaka alina iPhone n'oyogera mu bandi n'agamba tulekeemu jangu mpola wallahi anti atunula essimu gy'olina yalayisi kitaawe lwazze agenda pahinga Range Rover nga tekyatokota esiiya busiiya kati alaba nga gwamubulirira you not worth it nga toli wa boda oba oli wa visa ate nze siri wa boda nze ndi numberless futushubish numberless alaba nga tolina right kumugamba kyama. But I like the fact that the picture of teachers changed. Banaye teacher bed. Nga tosobola kwagazisa na mwana akusoma busomesa. Nze nabwegomba naye nga njagala kulaga baliyo nti kimusa n'oyambala essaati n'etaguluka ekitogi n'ekikolako bwe kino kisifuka ebisejja n'oyambala empale engatto n'ekoleeti n'otambula nga weekubidde olowooza olina ebitege kumbe engatto yeekubidde n'oyambala ekikooti eyo togendayo kubanga bw'ogendayo tuyinza obuvaamu kati nno kankusese I normally tell people that I survive with in teaching is a calling. Yeah. Bw'ogenda mutuufu kubanga tuyinza simanyi nti ndowooza kye nnina mu busomesa proti gye nnina empigi kuba nahasoze nnyo n'enkola n'okola deal twice or thrice n'ogyamu obukadde bubiri n'okolamu ekintu kyonna kiggwa n'omanya alhamdulillah ekyo kiwedde. Kati nze kyekugamba paka kati on 13th ngenda Bugiri district, then December 27th nja kubeera Bwebajja, then 30th December nja kubeera ku no resort y'Ekigo bagitani Serena Kigo wedding. Kati ogenda collectinga obusente obwo nga wadde waka mama abaana bamusanyufu kivuddeko kafuna omwami linda ku bulijjo tulina jogeddwa nedda waliwo Abitex wa myaka gyo Abitex wa myaka nazo nakuita mama wabanda jogeddwa bino kabira ki funa Abitex muli myaka gyegimu kakati yanzija kumulamwa ono yanzija kumulamwa nedda ogambye ngotwale kakati issue y'okufuna sente mu busomesa mulimu abazifunye MC wakana cause kati nze babosi baffe nze nasako mwenda gulira ettaka babosi baffe bananyini Kinawa schools bonna bali basomesa bakawempa muzirimu naye okwata katono ne batandika amasomero agaabwe kati baemployinga ffe ne kyecha sente tukireka omusomesa ye okale okufunamu naye n'abeera nga ayina weekulakulanyiza toyinza kukola mulimu gumu ekigala tubaleke batambule ne mu masomero amalala kati guno omusibawo n'omulabirira kati anti bwe yatuyomba ne tugamba kati omusomesa n'osanga nze nina abazadde tuli mu holiday tolaba akukubira essimu omwana wange nno yawummudde naye nisoma esaati tegedde nna gwe nagambye nti am currently unavailable kyekitegedde nanga tobanga wakyusa essomero nga sijja kumuddamu ndi mu holiday ne kampumuleko kyokka te mu covid wamma tetwabajjukira mu lockdown kyogereko mu covid baatwerabira ddala nga tulinga abatali mu nsi naye muzadde ye mwagalako ekyo buli omwana lwaba ku ssomero oba muntu omwana we bwawummulanga akwerabira naye that is part of life bibaawo ate aba akwagaza ki no it is right kati anjagaza ki kati my final question ku ssomero oba muntu ng'otunuza nnaku kiki akuba si kirungi kyetukula si kirungi ate nze ndi mwana wa jjajjaawo naddala kuba omwana bwa performing at the school to keep creating that kind of relationship pozi ngamaliriza that is why I created my WhatsApp group ne bemba sina kyenjogeddeyo nendaba klasi yange eri active manya abaana bange balamu ate wabaawo omulwadde na they call simu yabuze kiki gundi mulwadde ali bwati ne bwati konze kale tuteeke tugendeyo tumulabe kati sinsi oli mwogezi ow'emikolo badde njagala owetiipa eri abantu bantu wakati tuli mu gundi tuli mu sizoni ya mikolo nze ndyoke nkute tiipu etya manyi ddodo wasajja osobola
Kisooka wasa gy'osobola. Ekyokubiri, towasa mukazi mulungi wabula wasa omukazi gw'oyagala. Wasa mukazi mulungi. Kati waba mulungi ng'ate gwenjagala. Anti kati message yange eri clear. Tonoonya mulungi, nti noonya mulungi kaalala asinga bonna. Noonya muntu gw'osobola ate gw'oyagala. Kuba si buli mulungi nti afumba. Ge mazima. Okufumba si kufumba. Ekigambo ekituufu okitegedde. Omukyala yenna anaafumba. Bw'aba ng'akulembeza nnyo obulungi bwe, ayinza obutanywerayo. Why? Because I just omulungi. Let me tell you one scenario. I was at university third year. Nalina akamfuluma. I had a friend. Nendwala. Nga nfuna ku kyokulya. Waliwo ennyama n'ekibumba. Nga enjala zange. N'agenda KFC andeetera ebyokulya konze kale. Anti bwe yagenda okusanga ekibumba kinaatera okujja. Nga weefumbidde. Ompita mmere. Nenkitukosa awo mangu. Kati nga mbadde nfa naye nga njagala kulya kigenda kuwonooneka. Kati KFC nayo giteekewo. Tujja gikolera emikolo egijjamu naye namulaga nti sisobola kulema kintu because of you. Kati abagenda mu bufumbo tonyooma muntu lwakuba nti you think they cannot survive without you. Indeed they can survive without you because they have not been with you all along. It is all about accepting to commit to one another. Respect is key. Muwangane ebitiibwa obulamu bujja kunyuma. Ate yagala munno okusinza ku level kw'oli. Togenda gy'otalina kuba. Wawona abodda ffe tujja kuba tubalaba we muti nga mudda. Naye ate balindeko n'okuleeta ebintu by'okwanjula nga tebalina ssente. Okuleeta ebintu bulya. Seri agula mmotoka nga talina za mafuta. Nkumaliriza. Omaliriza. Ono bwakyuka. Ne Dodo oli otya? Leero obadde ki? This month is Ilungi. This month? So I'm waiting for we're gonna do our invitations. No, I don't make invitations. Why? Your friends. No, I like what I'm trying to say. Agambye sente. No, like I'm not writing. No, I understand. But at least about Twitter, as in invitations even by mouth is okay. I've already. No. Don't misquote me. Bina, tuli mu camera, Simani, sorry. Tuli mu camera. The two of you are invited. Which date? Not on air. Is there a dress code? Kubanga Paxi, nchakugamba. Ono. Nchakugamba ekiriwo. Twayogera naye bulungi. Mutabani we. Tumanyi mbuno. Ono we waffe. Family. Nange nayogera by in person nakapeka we. Ubutse gonna pay out now. Lwaki tewatuyita? Nange zimbera olenga. Yagenda nani? Yatwala kasuku, yatwala shalomu, yatwala. Nawe teyakutwala. Nze nali ku internet. Sina kyemmanyi. Ndikusifu. Ndaba kasuku ali mu kanzu. Ndaba shaloma. Ngamba sokolinde. Ano sibangu. Sebo nagamba mbu yali atidde nga mayimbu tugenda kujja mbu tunalu. Why don't Nida. Sebo. Sina leesu wamma oyina gomesi oyina omushanana. Atayibirinda Oyina gomesi oyina talina lugoye luwanvu. Aliwa. Otalina lugoye luwanvu. Kizibu naawe. Eno gyali mu nyimpi? Ojja kufuna omushanana. Because it looks good on you. Naawe. Ani agenda okwambala omushanana? Kale yambala gomesi. Ngenda kwambala biteteeyi byange nzije. Kati gwe bireke. Amaze nja kunoonya omushanana. Amaye kwa kukunyumira. Gwe beebereremu. Ate tugenda wala by the way. Tugenda wa. Kamera bwe navaako nga nkugamba. Within. Ebyo kugenda okuvuga kilomita 50 nga tulinga bagenda okusimaza okusima. Tunakusobola okuseka ne tukwata oba katawo obera mbirala. Anti nino kumanya limit. Hati wadoina. Nga sina kyempulidde. Okwata kuki? Kwata oko ole omutima. Live nga mugenda kuwasa. Waliwo ne doctor abadde kuno. Ebana omukyala wo yana akukkiriza. Okola ki? Okubeera ng'ojja wano twogere naawe. Ojja kuteesa naye. Baagaye muno mbunze ne Dodo. Buli atulabako agamba ha. Atukkiriza ye nodda. Anti mujja kubaawo mujja kimwebuuliza.
ate mutyaba yo biweekoze olina okubaawo gwomanyi olina okubaawo in fact yagenda n'otuvuga tekiwedde kiwedde. It's going to be Saturday inshallah. Totandika in case okunkuba tasobola kunjoga mwana w'abantu ntonsima esonyiwa obwedda asirise ng'anoonya byaggunza nedda bebi osijja kubyogerayo nze ndeka mwana abandi olaba n'emikono egikuba mbunga otugamba nga tujja nga tumukuba mbadde nati munnaye okuba ki olitakoonwako abasajja babakuba ennaku zino naye anti munnaye bwewasa mukwano gwo toyinza kusanga eyo nnaku no mubaamu challenges naye there are things you don't, there is nothing like physical verbally muntu oyinza okunyiga n'akufuma kati nze bw'onanfumamu nga nkulinda nga tugenda mu kisenge nga nkukuba piro. That is the Islamic way of doing things. Tuliko kamera mukyawajjako wamu ebintu okuswaza ki obimanyi oba tukuyigiriza gwoyigiriza ani leka naawe manyi oli muto nze ndi virgin nze ndi virgin dodo wansi wakitanda kijojja hip kiza okufuluma abeera gamba naye hip mugitta ali wansi wakitanda ng'okolayo ki tosobola kujjayo naye ebitanda bwe bito bikyaliyo ebyokomerera nga balinga bazimba akatandaalo ebyo ng'ojja okiyingira otya tulekeemu nno naawe naye nange bankirinnyo kyokuyingira wansi w'ekitanda osula ku kyosula katandaalo sokoleka osula kuki katandaalo ewaye ne saizi yo balina kupimako ekitanda bakikomerera obukomerezi mu ttaka bakisibira wansi mu tiles n'enkokoto muveeko simanyi tulikyali live mutyaba ofaaki muvume